Kyekikola n'omuntu atagenda mu ggulu. Kyekikasante okola ki? You are a heaven candidate. You are heaven candidate. Qualifying. So sibana abakola ki abogera bogezi nti Mukama yebazibwe. Yesu mulungi nyesa ekira kyonna n'okomaawo. Kitegeera. Ndabasome ko mwano mu Yokaana 7:14. Is it first? I think first John. Yokaana kisooka. 4:17. Baruwa Yokaana esooka 4:17. Yeah. Mu ekyo okwagala mwe kutuukirizibwa gye tuli. Tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango. Kubanga ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi muno. Yes. Here is our love made perfect. Herein is our love made perfect, that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so we are in this world. Nga waina okwagala okwo naffe bwe tuli. Yes. Kati wabanga olina okwagala nga bwe nkubanyonyodde, awo okwagala kunasula okujja n'oyimba nnyumba n'ogenda ku gospel n'obulira enjiri n'omoderatinga n'ogera enjiri ennimi n'ozimalayo. Okitegeera? N'ogenda n'obanga obulira enjiri dotudde mu nsi yonna kasaba tulina kwagala. Kasaba nga tokola mateeka ga Katonda. Nga tokola kwagala Katonda. Mu maaso Katonda oba toyenda kwagala. Oba toyagala Katonda. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Okukuyita n'omala gaddamu kibi, okulya mu kasero kibi, omwana oyo tomusuubira ate genda kuddayo kulya mu pipa. Okitegeera? Ne Kristo bwate bwe kiri. Yatununula n'atujja mu street z'omu nsi. N'atuyigiriza enjigiriza eyiye. Tasubira kuddamu kweyisa nga tweyisa. Asubira okuba n'ebikolwa ebikwatagana n'enjigiriza ye, the good works. Kubanga the good works can only be taught by the word of God. Okitegeera? Bw'obanga tonnalokoka toyinza kumanya kituufu kyennyini ky'olina kukola. Toyinza kumanya togobedde enjigiriza ya Kristo. Yesu Kristo yakumanyisa eddala ekituufu ky'olina okukola, ky'olina okwogera. Okitegeera? Kale Katonda Yesu Kristo bw'amala okukusomesa ebintu ng'ebyo, akusuubira okubikola, okubiriivinga. He expects you to practice what you have been taught. Obibeere. Yes. Kyova olaba nti I think it is let's read Revelation 22 and 12. Revelation 22:12. Laba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. So okusasula buli muntu ng'okukkiriza kwe kuli. So okusasula buli muntu ng'okwatula kwe kuli. So okusasula buli muntu ng'emirundi emingi gy'ayogedde mbu Yesu Kristo era ayokolera awonya. Buli muntu ng'ebikolwa bye ebikola ki? Kubanga ebikola ebituufu yabona obikusomesa ng'ayita mu kigambo kye. Naddala ekikola ekyokwagala. Okitegeera? Buli muntu ng'ebikolwa bye, it talks about works. I am coming soon and my reward is with me.
That's the English version. I am coming first, and my reward is with me, to give to everyone according to his works. ebikolwa Kati goga muno is not by works, it is by your faith alone, or by kwatula alone. By the way, which kind of faith that does not welcome the teachings of Christ? Which kind of faith is that? Yes, Christ byakusomesa tuyagala bikola nego yatula abantu yes Christ mwana katonda nenga byagambo ko royagala bikola ostegera kati you don't have faith nti kigambo kyagamba kyekituufu. You don't have faith. Your faith is questionable. kikabuuza kuli kwa kabuuza ostegera. So bana bagamba nti not by works tugenda mugulu kwa ntwala tula mujja genda mugulu ya mweri mwekolera suse yeya So kati njaga tuveewo njagala tu njagala enjigeza za Kristo nyingi. Enjigeza za Kristo nyingi naye njagala twogere ku njigeza ey'okwagala kubanga yeyo omusingi. Enjigeza za Kristo omusingi gwayo kwe kwagala. Yesu Kristo yafulekere okwagala nga mulwana ngo bweyagala nga mulwana wadi mwagadde. Ayagala muliwa nawe nga gwe bweyagala Katonda n'omutima gwonna na buli kimu kyonna. Kitegera okwagala muliwa nawe kyeki kibuuzo. And this is the fundamental of salvation. Love yokwagala is the fundamental of salvation. If you don't have the love that resonates with that of Christ, then you don't have love. You are not worthy the promises of God. Kasato bana kuagala kuliko nyinyi selfless love sikuneno kwa feno side zenu sikuse kunako kwa mubiri kono kwa abantu kwade bwogera ko wano wene kunako kuli eyo naye ngera kuva mu okweri okutukiriza kuva mu mwoyo okitegera. Kati jaga tulabe how do you love what is love, what does it mean to love your neighbor as you love yourself? Tugenda mangu mu Luke 6:32-36. Luka aliwa Luka mega Luke 6:32-36-32. Luke 6:32. Kale bwe mwagala abo 32 ababaagala mmwe mwebazibwaki kubanga n'abantu abalina ebibi baagala abo ababaagala. Era bwe mukola obulungi abakola obulungi mmwe mwebazibwaki kubanga n'abantu abalina ebibi bakola bwe batyo. 34. Era bwe mubaziika abo bwe musuubira okubawa mwebazibwaki okwazika bwe mubaazika abo bwe musuubira okubawa mwebazibwaki n'abantu abalina ebibi baazika abalina ebibi eba baweebwa bwe batyo. 35. Naye mwagalenga abalabe bammwe mubakolenga bulungi mwazikenga so temulekangayo kusuubira n'empeera yammwe eriba nnyingi nammwe muli baana b'oyo ali waggulu ennyo kubanga ye mulungi eri abateebaza n'ababi. Kati awo waliwo endowooza enjawulo kati w'omuntu who is heaven bent, who is heaven focused, n'oyo omuntu alowooza nti is heaven focused naye nga titali. Yenjawulo eriwo okwagala mulabe wo okitegera. So sikwagala ko abakwagala ne Yesu Kristo twalinga abalabe be mu maaso ga Katonda twalinga abalabe kubanga twali wonoonye nnyo tusaanidde Katonda n'asalawo tulaga omukwano ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo okitegera. Kandi naye Katonda akusuubira okuba n'okwagala okwo nti nga bw'abali nti bali balabe bo naye olina okwera okwalaga okwagala kwe kumu Katonda kwe yakola ki kwe yakulaga ng'okyali mulabe be kubanga wali mu kibi okitegera. Kyekyo Katonda kyategeeza. Wano agambi wano nyinyi wano walugwako nti muleke mberenga baana bo yali waggulu ennyo. Yes. Okitegera bw'obeera ng'oyagala mulabe kyekikwawula n'omuntu atagenda mu ggulu. Kyekikakasa nti okola ki you are a heaven candidate. You are heaven candidate. Okulifayinga. So si bana abakola ki abagera bogezi nti Mukama yeebazibwe Yesu mulungi nnyo kira kyonna n'okomaawo. Okitegera.
Ndagasomeko mwano mu Yokaana 7:14. Is it first? I think 1 John. Yokaana ekisooka 4:17. Baluwa Yokaana esooka 4:17. Yeah. Mu ekyo okwagala mwe kutuukirizibwa gye tuli tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango kubanga ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi muno. Yes, here is our love made perfect. Herein is our love made perfect, that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so we are in this world. Nga waina okwagala okwo naffe era bwe tuli. Yes. Kati wabanga olina okwagala nga bwe nkubanyonnyodde awo kunaku era kyovulaba wali wayogera mu Matayo 7:23 n'agamba nti muve wendi mwe abakozi b'ebibi. Abagamba nti muve wendi twawulanga enjiri twagendanga ku export bulira enjiri nze nalinga moduleta nti ogw'omugamba nze nalinga moduleta w'abasumba nze kizogenda mu ggulu ng'agamba sikumanyanga sikumanyi. You workers of iniquity, you lawlessness people. Ostegera lawlessness means lovelessness. Toyina kwagala. Ostegera ye njawulo gyategeeza wale njawulo y'omuntu atunulidde eggulu n'oyo ali mu kubalaata ali ku bibye okwagala mulabewo kino kyogera kikatiriza. Ostegera era ku lunaku lw'enkomerero ojja kuba confident n'olina okwekyekkinga okwagalako. Ostegera kati okwagala kw'omuntu okwagala mulirwanwawo nga bweyagala weka. Kati okwagala Katonda kyeki budde bulaka tuyiseeko faster. Okwagala Katonda kyeki? Okwagala Katonda kitegeeza kintu eki okwondera amateeka ge nga wala mu Yokaana 14:15. Okwagala kunasula okujjana n'oyimba nnyo n'ogenda ku gospel n'obulira enjiri n'omoderatinga ennimi n'ozimalayo. Ostegera nogenda nobanga obulira enjiri dotuddo mu nsi yonna kasaba tulina kwagala kasaba nga tokola mateeka ga Katonda bonga tokola kwagala Katonda mu maaso Katonda oba toyenda kwagala oba toyagala Katonda maaso Katonda yonna nebukwa n'obimalayo kasaba nga tugobedde kwagala kwe oba toyagala Katonda. Kitegera kati olagote Katonda kwagala kwe olagote Katonda nti omwagala ngogoberedde ebiragiro bye. Ebiragiro bya Katonda bingi. There are so many commandments of God. Tegera nga tuzimanyi including the 10 commandments. Gasukawo gwago nali manyi kugokka alaba etteeka ly'okwagala limu amateeka 10 n'ebirala. Tegera bw'osoma wano Romans 13 yosome mangu Romans 13:8-10. Abalumi aliwo 13 meka 8-10 I think. Olw'omu 18 gamba temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna wabula okwagalananga kubanga ayagala muntu munne ng'atuukiriza amateeka kubanga kino titoyendanga tottanga tobbanga tewegombanga n'etteeka eddala lyonna ligattiddwa mu kino nti yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala we. Etegeeza etteeka ly'okwagala ligatta amateeka 10 ligattamu n'ebirala. Kwagala amateeka go tegagamba muno yambanga omuntu ali mu bwetaavu naye ate Katonda wali wakyogerako n'agamba nti don't get weary in doing good. Aba muzibu olina okumubeererawo wadde nga muli wamanyi wamulabeyo nga bwe nkugambye. Okitegeera kale etteeka 10 amateeka gali so comprehensive. Okitegeera kati okwakasa Katonda nti olina ogoberera amateeka ge oba omwagala ng'otuukiriza enkola ye amateeka ge buli kimu. Otegeera kati eyo tuyimanyi tottanga tuyimanyi byonna toyendanga byonna the one against false witness byonna tuyimanyi naye waliwo ekintu kyetubuusa amaaso tetumanyi nti nenge gye twambalamu Katonda kyakitunulira bino ebyokungu ng'ate akebera mutima naye kati ekyokulabirako
omukyala ayambadde miniskirt nassako high yield neye paintinga nga marketing sadolini ngalinga erindazo ngaeta mukyala musinga nga kyala ebirangira ngalinga market ya wa sadolini naye nga omubulizi wa njiri oba mukyala musumba omutima gubera muki oba omuwala oyo tanafumbirwa oba nabanga yafumbirwa naye nga ayambala miniskirt ne yaro yield akabera ne kobanga akabera akense jewe kati naye ko birangirangi naye paintinga n'abanga erindazi miniskirt eriko ne slit omuntu ngoyo mutima gubera muki ati bino byefuluma biva munda babega machiva ki ekyo no muchiva munda kachege nga mutima gwo mufugo gufulumye ne kola ebyo gwe gujjudde bino byolooza ko kana tabiru nejo katunda kisunulira kawedde munda kachege lwabandi tulooza nnyo nti katumanya katunda akibira mutima ekyo mutima gwo gwe gufanana kachege no kubetendo no tuyana no buli enjiri ngano wembule ewe malamu naye nga ate wekituuka ku bintu ebirala oba oli wankwe wato yagaliza musumba tayagaliza wankwe ekitegeera kati toyinza kungamba nti ebyo kana tabitunuulira obanga nawe omukyala musumba naye ng'oyambala bubi kati gwe mukyala musumba oba otaddewo njawulo ki nomalaaya alako n'omusumba omusajja eyerusa olira enjiri ekitegeera bena ebiti olaba kati ekanisa kyafuuka kintu kidandali Sitani byagala byakola banyo okuba nti nga malaya wenzo mulaba omukazi omusajja namugula kwanga mwadde sente namukosa bina byagala osinga namuka musajja nobera muka musajja omusajja obambe batatesobola bulungi omusajja webayi nakuwa emitwalo ba 10 nakola bina byagala nayimalayo nakusaba ebyalo byonna nakusaba style zonna noziwayo kanga oli muka musajja nokola buli kimu bend over biriwa byonna wheelbarrow style ngobimanyi anti twali munsi twava yamba buyambi eteri yazali wanga mtukuvu kama yamba buyambi naye tulina okukitibwa kino okumwebaza n'okuba ntukola n'emirimu gye naffe tetwali balungi naye singa ne kanisa bwete bweri olwokuba ndi bana basumba sitani abawa ssente abakosa buna nayimalayo ne bayigiriza enjiri ez'ekisiru okitegeera tebavumirira kibi kubanga kasitani tabakkiriza kuvumirira kibi abantu balaba amazima basobola okugenda mu ggulu balina kuwuliza ebiboozibozi ebisanyusa abantu nti katonda akebera mutima wayatula ogenda mu ggulu tavuma kibi onogenda mu ggulu ng'ovulumanya ekibi okitegeera naye kati sitaani ye nga ngambye abakosa bina byayagala tegeera nga ngambye omusajja ono but angel mu sitaani yesu yatufiira tegeera waliwo omusumba oyo but angel agamba ya illuminatis nga kyogera bwatyo Illuminati kitaiza kitanga. Illuminati. Nani katomwa kino kitanga. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ekyensi omanyi kati bano bo basitaba ensi balooza nti kyekitangala naye ekitangala kyekizikiza anti ekitangala kitegeeza nti buli muntu kwalabira buli muntu kwalabira kati bo bagamba mu kyekitangala naye kyenzikiza bali presenting ekizikiza bali presenting bali bakita Illuminati ne bakiyita mbwe kitangala okitegeera wanga buli muntu alaba manyani obani Beyonce yayambadde akola muno ne bakopa pastor manya gundi kali ngoyo olina mugwaddalu oyo Robert Angel ali ngo mugwaddalu kitegeera yagambye mbu
Yesu yakola statement y'ekisiru nawe notandika okuvula Katonda bwotyo mbo omusumba pamulabye yambadde yasaze ebimeme yange ebyeso nosala omusumba nosala ekimeme nobanga bano ba so called celebrities kandi abantu bo ensi yonna ne batunulira bakola nesi kyekola bale beroza nti Illuminati wecho beyita naye ngitangala ekitwala mu geyena kizikiza in fact estegera kati ngamba kyekyo bubanga yogera dala oli mwana wa Katonda ng'otya Katonda ekyokutya Katonda kitegeeza kugoberera biragiro bye enyene nyinyo ezogera ku kwambala nyaga someko 1 Timothy 2:9 Timoseewo ekisooka 2:9 bwe bato n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatirwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye z'omuwendo omungi. Men should dress modest. No kwambala modest. Ekyenyambala. Bible ekyogerako kuba doga muno nti kanda kwera mutima ebyokambwa tabifa Bible yeno agambye mu yupoton modestly yamba olugoyo olukubika wansi w'amavivi olugoyo noli wagula amavivi ubalumpi era tubeerako skirt ate mabega manya sekiti mabega ne kujja bagira kati ubanga olonda penny oli musumba penny ekudde waso nabyo notinga ngokola otya ositama bo andi wasitama boti pase skirt enzo kupasuka ate nobyo nolina bwo oladebo so abooluganda ebintu bino ngayo nabagambye omutandikwa. I told you right away from the beginning that some of you people, most of what we are about to discuss does not resonate with you because you are still stuck in the flesh. You are still stuck in the world. You love the world. Mwagala nyensi. Yes. Every you code, dress code and all that, you think it is all the way of preaching. That we are in the grace. There's no grace which will divert away from the word of God. Ekigambo kino tusome ebatuja kwongera okwiraba mu gundi our next discussions, but we thank God for those who appreciate the word of God and what we say, guided by the word of God. Mukola kyamaanyi nnyo era muli ku kituufu omuntu yenna alemye okukola kujja kumulamwa oli ku kolas together. Wala omwanyinazi wambi sigala moga yalinya engamba ebaga kimya kange bimabega yala bikanga dofe wayola kanga dofe alinga omuntu w'ekyalo takola nviiri tasaho kagundi ka makeup ngenda bikaya njawulo nnyo mwenzo gamba yakava cyane mukaka neka tuniyamugamba sikwagala okokola enviiri sikwagala okola makeup tukesa nalemerwa bwa mwami tamulaba wo manya biba biliwa nabivaako kandi nakunonoza yateekamu ne kagundi wakata batyano bazita batyaze nagundi bazita bitakaze bekuba nga baziteekawo bufesi ne shining nyonyonyonyo face ne shining nyonyonyonyo babitegeera abo abakimanye ekyo yes bayita manjera bide kala kachashana na nyonyonyo nyashana nnyo kitegera bagamba ensi ya musika bambi bayogera batya naye omwana Katonda bw'oli mugenda oli ku luguudo olufundo lugenda mu ggulu twenda kukuliza bigambo sigala ngo otunulira kigambo so si ebigambo ebiva mu nsi otegera empera yogenda kuba nene eyenga gy'osasuliramu omutango gw'eggulu si bya bwereere olina okutintako mu bulumi ng'okola kwala Katonda mwebanje ddala abatuwuliriza okuva mu ntandikwa programu eno kyagenda mu maaso otunaddamu okusinkana te jakwongera okumanya omwendo gw'ogenda mu ggulu kyeki tweyanziza obubaka musumba David bwatwetikidde n'abututira nonako olwaleero bujjo olw'ensonga ngenda kusaba vidiyo eno giweko ne munno naye asobola ogiraba. Export TV kwe tuli, Mukama Katonda omungi abatukumire. Bye bye. Export TV to the world.